Omuntu bw'awulira erinnya lya Mike Mukula ekijja mu bwongo amangu y'ensonga ya Gavi ne ba Arrow Boys, wabula nga bingi nnyo ebikwata ku mukulu ono. Mukula nga yabadde amyuka ssentebe wa NRM mu bitundu by'obuvanjuba bya Uganda yayatiikirira nnyo mu myaka gya 2007 okutuuka mu 2013 ng'aweera ennemba n'omusango gw'okubulankanya ssente z'eddagala ly'okulwanyisa omusujja gw'ensiri eziwerera ddala obukadde 210. Bw'atyo yasindikibwa ku mmeera eruzira amaleyo emyaka 4 wabula oluvannyuma President Museveni yamweyimirira era n'afuluma ekkomera. Capt Mike Mukula ajjukirwa nnyo mu lutalo lw'okulwanyisa abayeekera ba LRA nga balumbye ebitundu by'etteeso. Olumu yava ne mu ddwaniro etteeso ng'ayambadde ekyambalo ky'amagye n'ayingira mu paalamenti ng'abagalidde n'emmundu. Kino kyamalako abantu enviiri ku mutwe kubanga Mukula teyali mujansi. Ku nsonga y'okunnyuka eby'obufuzi, Mike Mukula atutegeezezza nti akikoze n'okusalawo nga ye omuntu era nga tewali amukase. So to come out of politics is not out of coercion, it's not out of intimidation, it's not out of any ill motive, it's not out of ill health. I am a very solid, strong man, as you can see. I am not under drip. Mukula omusajja amanyiddwa ennyo ng'ayagala ebyamasanyu annyonnyodde nti asazeewo okuva mu by'obufuzi alekera abaana abato nabo bateeke ettaffaali ku ggwanga lyabwe nti era bangi kye babadde bagamba nti ssente zimuweddeko si kituufu n'akamu. I know it has been a painful decision both for me and my people to leave them in that state of uncertainty. But I'm very sure that as the word goes, leaders come and leaders go. I've served my time. Nelson Mandela said that stepping down is also offering leadership. Wabula akakasizza nga bw'agenda okusigala ng'aweereza ekibiina kye ekya NRM nti era ajja nakukuyegera President Museveni mu kalulu ka 2016. I will do everything possible to support President Museveni, to support the national resistance movement, and all the other friends I've made in the opposition to work together to build a strong, progressive country. Let's work together. Bw'ateela yeebazizza nnyo abantu b'e Soroti olw'okumwagala ebbanga lino lyonna n'abasuubiza okubabeererawo. Mu kiseera kino abantu abawerera ddala 7 beegwanyizizza ekifo kya Soroti Municipality mu kulaja abadde akiikirira mu paalamenti. Jocelyn Nakibule, WBS Amawulire.